Omuyimbi tusanze tuli omuyimbi tusanze tuli kujagusako obulamu bwa emmere olw'olunaku lw'olukulu olunaku lwa Kamazalibwa kansa Esaala ebisigadde bijja kugenda maaso. Kama Katonda waffe tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu, tukwebaza lwa mwannyinaffe emmere, tukwebaza omufukako amafuta wamuyita enjiri ye etuuka wala. Abantu bangi baweebwa omukisa okuyita mu bubaka bw'ayitisa mu kuyimba. N'olwekyo twongera okumuteeka mu mikono gyo nga tumusabira olwalala awezezza omwaka, tumusabira emyaka mingi nga bwe kyawandiikibwa nti olituukiriza emyaka gy'obulamu bwaffe, otuukiriza emyaka gya emmere gyonna gibeeremu akuza abaana be alabe n'abazzukulu, ate akaddiwe nga Bayibuli nti yafa bukadde na bugagga. Kibeere ku emmere ennaku zonna mu linnya erya Yesu tusabire. Mbadde nasabye edda abantu okunzikiriza ngende ntegeka esayidi eri endala nga banzikiriza naye tukwaniriza nnyo tubaaniriza nnyo tweyanziza mwebala kutuweerezaako amagawo omukisa abantu bano obwedda balindire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Elizoba ne birthday ninga shino kuzarwa kwa best emiri banga bakumanya best emiri bantu mwe bas. So best emiri, she's very lucky kujirangu abanta manu twangu shaba una ninjira diari kimbagana ngeta capacity kija pasta kutinga kija kambera mukoro bantu yakija nangwa kahubira abantu batino muntu ino mutisha nka emiri aro apostle Willy Tumwiine, tuine Pastor David Kamanzi, tuine Pastor Aloysious Bujjingo, tuine Mami Suzan Makula. Then okitaona na beshongo zukurubomo all the districts bona badia and the same day the birthday when you go mshawara bileka. So now na nishamu inchirize takaba ile program yo kulia after here tutakufune shara tugende tudie ukataka rinzi funang itshana trisitini wora bodia fune tshancha group cheering then twakwantu share keki tufune shara kuri mona rarga niza kubanzura turaze kurira batebekanisa class above dining turarga turarira after here tuza kurira hansi kandi so nanisha bana session erazo muyimuche muterenga ro best emira ijaha DJ tera kesho ngaraho then pora then niza kushaba Mami Suzan Makula, nishabe papa, nishabe president wa Federation Bureau, nishabe Pastor David Kamanzi, then best emire muijaha Irene Bubu. By the way, Pastor Chwana Ogamba wachiroho. Now this is Irene in a company of Ushers, but she's a gospel artist in a company of Ushers. This is Nadamu Gamba Shifa Pro, the producer. Nanaba media ama ure tubina so mtakajira munabebwa. So I know in a group of Ushers now leaders to share cake. Kokana ni sababu za wemerao misho. Papa naza kushabira best Americana mareshara share cake. Yes, so best Americana. Papa mwese muzanyi mwena ngote isokode. Happy birthday, happy birthday to you. We pray that you serve the Lord
long enough. We pray that God blesses your family, you and your husband and your children. We pray that God increases everything in your life. In the mighty name of Jesus, favor, wisdom, provision, and everything. We pray that you live to the coming of Christ and we inherit the kingdom of God, eternal life. In Jesus' name. Amina. And now, to the Kushara cage, Atao Mono with your Mon and Hargwena Bunan. Mamera Simuisha. Mamera Simu. Kabasa de Mama with. Mata Tumwiine, we are blessed to have you. Yes, you have to be part of this. So, to Quataka Suni and Abare. Actually, Pastor Tarakataka. Mammy, you can't cause Garayo. To the what it yes. It's a channel imagine up as a quarter. Best eminent as a framing. I'm not going to tambourines yona. Yes. So hope DJ don't disappoint us. Yes, go ahead and station. Okay. Ninge nabare. Niza kubara kurgari itano pakare zero. Itano ina ishatu kakata kutambura ibiri emwe and finally 0. Ate chance kara mushara keshe. Tukwebaza olw'olukungaana luno olubadde successful. Tukuza byonna bye tugenda okulya ne bye tugenda okunywa bitukole bulungi bibeere eddagala lyennyini mu mibiri gyaffe ate tugende tuweereze nga bwe tutaweerezangako okusinziira ku bigambo by'otuwadde Mukama. Kristo Yesu Mukama waffe tusabye, amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okuseekema okw'omuntu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama b'omukisa.